Uganda ewammwe ekitundu ki? Ante Uganda wava ku kitundu ki? Wayitira mu kampani ki okujja eno? Amakampani g'abantu mugolokoke mukole, amakampani agaleeta abaana, amakampani mugolokoke kampani si mugolokoke mpulira nga wano wakyaliwo ekifo kyesiina. Nsaba kumbuulira ku mannya go. Amanya gange nze ndi mwana wa Katonda wabula ate naye sokondeke just nsaba kumbuulira ku mannya go kyokka bwe kiti. Sokogolokosa abalangira bagende beefeeko basabe. Nsaba kumbuulira ku mannya go nyago. Amannya abalangira bakyali wabweru, lwaki tebayingira mu mayumba? Abalangira mugende musabe. Nsaba kumbuulira ku mannya go. Bambejja muyingire mugende musabe. Nze siyina maanyi tisigenda kusaba. Buvunaanyizibwa bwammwe okukwata swala ne muzisaala zonna ez'ensi yammwe egolokoke kubanga yo terina buzibu. Terina buzibu. Etemagana eringa zaabu. Nsaba kumbuulira ku mannya go. Nyago. Just nsaba kumbuulira ku mannya go amatuufu. Amanya? Tanakaziwe Alex. Imuna Uganda. Eyajja ne Sipikotuwazi. Bendisivingibwa Bayat Company. Naye atafunanga buyambi. Sirina simu, sirina line. Sirina yadde ekikumi, sirina passport yadde income. Nga bwondaba wano bwendi. Naye ndi mukazi akkiririza mu Katonda era ng'ali presence kulw'ekisa kya Mukama. Era nzikiriza ekyo kyendi Mukama kyejagala akozese abantu abalala naddala abalina amawanga amagagga gasobole okusituka gasobole okutambula kulaba okudda ku nyumya ye program gye nkutuusaako ku Nyondo Media amannya Nyondo Rosette. Ka video k'omwana mukalabye n'ebigambo byayogera ebitakwatagana. Munnange gwe wenna aliko essaawa eno kye tuba tumanya ebiseera ebisinga abaana bano eno bava ate ewaka okujja okuba nga ate bakola mu nsi ez'ebuwalabu okuba nga bafunaako ssente, naye ate ekisinga okumalamu amaanyi oba ekinyiiza nti omwana ava ewaka nga mulamu ng'ategeera ng'obwongo bukola, naye ate bw'atuuka eno ng'azze okunoonya ku ssente n'aba ng'avaako olw'ensonga nti bingi bye bayitamu oba bingi ebibayisibwamu ate waya ne zigatta. Omwana w'oyo abuuzibwa ebibuuzo nti amannya go egwani, nti ate amannya agange nze ate nze ndi mwana wa Katonda, ate e Uganda ova kitundu ki, nti ate nze Uganda nze gulaba wano ndi Munnayuganda. Ali ku street era ng'ali mu nsi eno zino ez'eddungu. Ne kampani agyogedde eyamuleeta, naye ate kisinga okumalamu amaanyi nti abaana abo bamala okutuusibwa eno kola kampani ezeesulyayo gwa nagamba nti akatambi kano ne bwe kanaba nkatambudde nga mukatambuza abakampani abo kimalamu amaanyi tebasitukiramu kujja kulaba ate kigenze mu maaso kubanga bayambako ku baana bano eno. So omwana omusinkana ng'agudde eddalu natayaya bw'atyo nga bw'ali oba oliawo ate n'akwatibwa poliisi ate nabeera ng'ateekebwa eyo oluusi gy'afiira nga teri mukola ki kumuwuliza, naye nga kyandibadde nga kirungi nnyo tuba nga tututte obuvunaanyizibwa nga zi kampani ne tufunira bano abaana emirimu ne tuba nga ate tubagoberera kubanga kimalamu amaanyi. Maama ali yayimiridde yalaba omwana we eyajja okukola ate nga yavuddeko, kubanga kyenyinza okubagamba abawala abo bano betukolera bannange si bantu bangu, abaana bayisa mu mbeera etateredde. Omwana atateka kuyita bayika naye nga tewali amuyise agugumuka ayogera kino ayogera kiri. Amazima gennyini mwabaliyo abakola mu nnyumba z'abawala musobola okumpolereza oba musobola
okunjulira. Omwana asobola okuddawo n'ayogera kino neyeeyombya nga yeeka lwaki abakyala abawala baabo balinga mizimu. Mukama nsonyiwa okwogera ekigambo kino. So abaana bavaako n'omusanga ng'ataayaaya kati ng'oyo oba omulaba naye nga kikwewuunyisa nti yava e Uganda ng'ategeera, kubanga watuukira okulinnya ennyonyi natuuka togenda okukola gye yaleetebwa okukola. Yali ategeera kimalamu amaanyi ate era nga kiyungula amaziga, kubanga ozze oli mulamu ate n'otandika ate kugwa ddalo. Tosobola kunoonya ssente ng'oli mugwi wa ddalo wava ewaka oli mulamu. So kyandibadde better at least ng'osigaddeyo ewaka n'onoonyezaako eyo akasente akatono. Tukoowola bannayuganda gye muli bannange naddala mwe mwenna abeeteeka mu bigere ebyokuba nga temufunira abaana b'emirimu. Omulanga gwange nti bwe mubanga mubafunidde emirimu bambi mugoberere mulabe ekyo ekigenda mu maaso nabwe ne kati kikwewuunyisa nti yo kampani nga muleeta kati nga bw'atyo bw'ali bw'agenda okubeera bwe wanaaba nga tewavuddeyo muzira kisagenda mukwata akalabe ekyo ekiddako oba oli awo ago ge gajja okubeera amayitire oba nga tajja kuddibwamu kulabibwako famire ye yeye embeera gye tuyitamu mu malungu. Tukwataganirengako wamu bannange tuyambagane kubanga ffenna tunoonya ssente kimalamu bumazi maanyi. Mweyongere okuba nga ate mutugoberera ku Nyundo Media kubanga tubatuusaako emboozi zifaananako bwe ziti. Twagala kunoonyereza ku mwana ono wa gy'ali tulabe kiki tusobola nga ate tumuyambako kuba kati essaawa eno obwongo bwe tebugatta asobola okukozesebwa ekintu kyonna kyonna ekikyamu kubanga obwongo tebukola ki tebugatta. Yenze Nyondo Rosette mpozi nga ndi ne wiki content creator okuba nga tubatuusaako amawulire gano. Jjukira nti ku Nyundo Media tuli wamu nammwe mu subscribing mu commenting mu liking ate mu sharing video eno etambule etuuke ku bantu abawulira wenza okutuuka ku bannannyini oba abafamire y'omwana ono tube nga tufunako information emala tufuneko naffe wetutandikira okunoonya omwana ono n'okulaba kiki tuyinza okumuyambako. Mubeere bulungi. Nyawo nsaba kumbuulira ku mannya go. Nyawo just nsaba kumbuulira ku mannya go amatuufu. Amanya Imuna Uganda eyadda ne sikikotwazi endisitiriwa Bayat Company naye atafunanga buyambi. Sirina simu, sirina line, sirina yadde ekikumi, sirina passport yadde infamu nga bwondaba wano bwendi naye ndi mukazi akiririza mu Katonda era ng'ali presence ku lw'ekisa kya Mukama era nzikiriza tekyo kyendi Mukama kyejjagala akozese abantu abalala naddala abalina amawanga amagagga gasobole okusituka gasobole